Okay. Ngabe twabategeeza bannaffe bannayuganda bannaffe mwena gye muli nti omusango gwe twali twawaaba ogw'okubba obululu n'okulinnyirira eddoboozi ly'abannayuganda mu kkooti ensukulumu twagujjayo olw'enneeyisa n'ebigambo bya ssaabalamuzi w'ekkooti enkulu eya Uganda, Chief Justice Owiny Dollo, eyalagirawo nti alina kyekubira, eyalagirawo nti yeetagoberera amateeka wabula agoberera biragiro bya Mwami Museveni by'abamuwadde. Bangi baatuvumirira nga kwotadde bannabyabufuzi ne Uganda Law Society yennyini, naye kya mukisa mulungi nti amazima ge bafubye ennyo okulwanyisa okulaba nti tegavaayo, amazima oluvannyuma lwa byonna gejeeyo. Obutagoberera amateeka n'obwannakyemalira obutalijjasi na Mwami Museveni wabula ebitongole byonna byonna nga mutwalidde n'ekitongole kiramuzi bwalabise. Ssaabalamuzi w'ekkooti enkulu n'atuuka n'okuwamba fayiro y'omulamuzi omulala mu kkooti ensukulumu kubanga tayagala amazima gogerebwe. Kirungi nnyo nti omulamuzi Kisaakye yavuddeyo n'ayogera amazima, n'avaayo n'ayogera nti kyali kikyamu kkooti ensukulumu ogaana obujulizi bwaffe ng'ate obujulizi bw'abalala baabukkiriza. N'avaayo n'akakasa n'ensi nti mu butuufu okulonda okwo kwali mu bukyamu era Mwami Museveni si alina okubeera pulezidenti wa Uganda omutuufu. So nga bwe tubadde nga tubagamba nti wadde ekitongole kiramuzi ky'omu butuufu kyavunda era nga nakikulembera yennyini Ssaabalamuzi Owiny Dollo tagoberera amateeka, naye kizaamu essuubi okulaba nti abalamuzi bonna namujinga teyabalya, nti ekitongole kiramuzi kikyalimuko wakyaliyo essuubi eri abo abagoberera amateeka n'abo abassa ekitiibwa mu kirayiro kye baakuba nga beegatta ku balamuzi ab'ekkooti ensukulumu. Era tubayozaayoza tubeebaza olw'okuyimirira ku mateeka, ensonga lwaki tukyagenda mu kkooti kubanga tulina essuubi nti ekkooti ekitiibwa kyayo n'okusala amazima tusobola okubikomyawo wano mu Uganda. So kirungi nti bannayuganda mwerabiddeko, kirungi nti mwalabye nti Ssaabalamuzi abadde akolera Mwami Museveni okutuulira amazima, kirungi nti mwamulabyeko yayongedde okwerabisa ng'awamba n'okuwamba fayiro ya mulamuzi munne okulaba ng'atuulira amazima. N'olw'ensonga eyo tetwali bakyamu, twali batuufu okujja omusango mu kkooti ya Mwami Owiny Dollo kubanga bannayuganda baali tebasobola kufunayo bwenkanya. Mpozi mbeera y'emu njagala n'okubagiza abaganda baffe Abatanzania, ba East African Community members bannaffe n'Abafirika bonna okwetoola Ssemazinga Africa olw'okufiibwako President John Pombe Magufuli owa Tanzania. Era okukozesa omukisa guno okubajjukiza bonna abakulembeze nti byonna by'okola, engeri gy'obeeramu mu bulamu bwo ng'okyali ku nsi kuno, osaana ojjukire nti olunaku lujja kukya nga tokyali mulamu, toli wanjawulo naawe oli muntu ng'abalala. So fuba nnyo okussa omwoyo ku ngeri gy'onojjukirwamu, engeri gye wayisaamu bantu banno, engeri gye wakozesa obuyinza, n'alinnya ki ly'ogenda okuleka ng'omaze okuva ku nsi eno. President Magufuli